Guze spice. That's free to omuntu ngaza yagala muyimbi mulala. N'omuguza muyimbi mulala. N'omuguza kapa mu kutia. N'omugamba oyo si kintu ekyo kyamulumye. Kintu ekyo mukozesa kyamulumye era yakubira omu ku bantu namukubira kusaba mwendo ogw'ekiro. Namugamba mungamba ati no Roger yabaguzanga kapa mu kadde. Ye mazima nagatakawa. Kyamulumye. Ne Roger nakimugambanga. Ne Roger namugambanga spice go tuguza ali ku level ya Shiba. Nero akuba tuli tumugulira omuyimbi lwakuba nti gwe boyi waffe netaleeta batushiba beyenkana Shiba oyo omulaba munnange kiroto kyantiisa tosobola kubeera abayimbi aba wano baleeta kati gugundi takyagala ekyo temuda mukyogera ati ge mazima agatakaawa kati kankwanguyize ne kino abayimbi basatu baleeta abantu wano mu Uganda Shiba mwali spice taliimbi ekyo kireke kyoyogera kinene kireke ndi mutegesi yes chief naye kireke amazima agamu mugaleke ne mu batano no taliimu mugala muteka mu depression ne mu batano taliimu uyo alwanidde ku stage ayagala seteza abye katika nkulagane kino nekisembayo Shiba oyo omulaba kiteeka ku spice kankwanguyize ngoye bali bampima in fact katika nkirage Roger radio kitegeera kuba omuyimbi katomuta katika kubule nero akubana bigamba ngaze ngoyaga nnyo okulwana nga wakedde ku macha n'otimba Shiba spice wa muzala wa nankulabi n'otimba spice n'aganda okujja n'osindika Shiba abayimbira wate bagamba nti spice aliriddawa abatambula ku spice obutamanya ndongo nti bafara ng'oli mupya mu system eno motoka y'omuyimbi tetuuka ku venue mugenda kuyimba climax giparking erwa gulu ku Balax okubire promoter omugambe ndi ku kifo kati spice okiyakoze kuba kagu nalabira bu Pentium kati oyo omwana ogenda kumugulira zine ziri kati sawa yali ne laptop kubanga Pentium obiraba olukisawo oti mu kifo nga byali disk biyiika kati ng'omuyira music we yonna olwokuba gw'oyiikiriza anti kati yagambye mwe ebintu byatutte bijjamu balance gwabadde abanja naye omanye bibadde mu kompyuta eyo kati era ekisinga okusumbwa abaganda baffe abatamanyi ti kompyuta eyo gyera otula nti eyinza okuba nga yadenga Pentium kati essaawa ya leero bw'agenda okulaba ti Roger alina omugaso nze twaliko ku kipaani nga tuli ku spice kyemirembe gy'olina mingi kati nsuubira mwana yakubye oluyimba babu niye abeerawo nze simanyi mulaba azunga siyo ate akayimba kalungi simanyi tuzina lwasimanyi lwasonga nga 3 kayimba kalungi nnyo bambi naye munoonyeza ng'obudde bukyali ne tukola kinatuwa ku ssente ne ng'azijjeewa kati tumunoonya waaki tumugamba abayimbi bagenda okumukola kuba saawa ennaasuubulidde mumulabule bagenda kulogooya bagenda kulogooya tuli ku That Truth Media go subscribe follow mugende wamwe bangu tuli ku That Truth Media go subscribe follow it's a Monday lunaku lwa Monday tubeerawo nga tutambuza ensonga ne Davicom nega kyobusiro kyaweddeko sebo kyaweddeko tekinakugwako mukwano kyaweddeko tetuddamu kikulu ate obusibe bulaba obusibe tebugwa kati ekyanyambadde era nze mbadde sikuza amazaalibwa gange ngeji banzalya mu lusuku nga sina bagitaani baafu zaani tolina baafu gibawandikako amazaalibwa birth certificate mbadde sigirina kati wagifunye kati mbadde ngeji banzalya mu lusuku mbadde nze saagifuna kati buli nnaku za mwezi nga 17 omwezi ogwokuna agenda okubeera amazaalibwa gange mpozi lwe baakuta nga 17 gwokuna egenda kubeera birthday yange era olunaku ngenda birthday yange olunaku ngenda kubikuzanga ne bakyali bange bonna era ali ndoza kompitanga tusale cake tusale cake era olunaku lwajja kubanga wagula cake kati ey'omwaka ogujja aje Sofinato yagenda okugigula alhamdulillah agenda kugigula ey'omwaka ogujja oba nkuzero bankwata lwe banta 17 ogulwaki tokuza mama lwe yafuna lubuto lwaki okuzanga bakuzadde nategeera nze banzanga kati olina kukuza lwe bakuta kuba lwe bakwata tewategeera nga wogambe tewategeera nga mama walufuna ne gwoyiya emiramwa byetugenda okukola anniversary y'omwaka guno eriki
zenjire miramwa igwa ita concept omwaka guno tugenda kukola ki tetunatula tugenda ziretanga ziringa mukaaga tutule tuteze esooka eno sitegera kuba yakutaano there is a lot futu soja omulabye bamu makadi ya futu soja yabuvaamu dda ali eri ali ku birala wa futu soja yabuvaamu kakati tuli ku Truth Media sagala obeyimbe mu kutuuka kwekyo mwannyinazi w'amafizo nkutumiddeko e Bungereza fizo aba mukazi Peter e Japan nkutumiddeko Paulo Senyonga e UK wali Masemba omu basembi mu namba tumiddeko namulabye nga akutta akazindaalo ng'ayogerako eri President Kyagulanyi era Masembe kuvadde okwogera kwa mulema era mufo ky'okwogera daga gwe ntonozaamu kamera ngenda kwogera ngamba yo okwogera bambi kwa mulema dda so kutumiddeko Masembe tumiddeko abaana b'e South Africa omwonna Canada Oyibula Kakalaamu mbatumiddeko nnyo kimwe bali kubanga mukola musajja wange sikyamuwuliza ono yali akola ku NBS naye yagenda e Canada baali bamuyita abana erinnya we ligenze nja kulinnya next time ngera simuwuliza abasigadde mbalaba awo ku kitimba bagira naye ye simulaba oba embeera tenakutereera akyali mu kiyumba naye nga njawo kubategeeza once again twakumye Crown Japan katwe ebintu ebiri ebyokukozesa kyamukyomo gundi bazirina zi pressure cooker akina pasi zi fridge bagamba jangwe katwe Crown Japan obenga wefunira egundi home appliances and electronics zonna gwe buli kyewetaaga mu njo nga electronic Crown Japan katwa kugamba Madamu Esther Kayanja e UK soko abantu bawe namba kutumiddeko nnyo Ricky omanyi yali manager wa Saha mumanyi Ricky ali ya asiba bakadde pampa Ricky ayagala TV ne buzibu bwa Ricky ayagala TV kati ayagala TV ate ngaji ojimuwereze mbo weba ya milioni 2 asasoleke emitwalo 5 njitwale nansana kati asindike nga mpola sente Ricky kyogenda okukola kati ate obuzibu edduuka siriryo Ricky ogenda kujja ebintu bibbe ogenda kujja ebintu bibbe kubanga ndowooza ebyoggula kakati nze ngenda kubasaba omusajja ono temuteekako nnyo kuninga bwetyo edduuka siri yange akola mu bukozi singa obadde oyogedde ne nannyini dduuka ye asobola okugamba nti kale ne woomubba aba akoze roosi naye kati ono singa bigaana ye abagwa mwagala kunzayo gye mbadde nvudde okitegeera so kakati kiyinza kati emiliyoni 2.5 akantu kabajjo kakutte akaki eri gundi anti kake kaliwo akategeera koze erinnya baligiyita batya tulirinonya Hot Wonders wagenzeyo ng'abaana bajjudde balya bali wati naye kati bajja obuzibu agenda okufuna kyennalabye era ngenda kumunoonya mugenga obudde bukyali kati omanye ebintu bya restaurant ebyo kati bano ba manager abala sente z'emmere neza juice zona wamu abalino zaawula kati bayi kimunza awo bagenda okumugatia otwala tumanye sente za mu juice nti ziri bweziti ez'emmere zigenda kubeera bweziti naye nga abaku mobu zaawo kati bana ba class abeekwana balina tuula awo kuba badde balina we batuula ne balya kamere nabo mbasasuze era kati amalawo essaawa 2 mugambe ne wifi tugenda kugijjawo and wifi tebera mu hotel restaurant yakoze kizibu kyennyini buli amalo okulya tagenda aba ayagala abeera guyinza okulowooza ojjuza bakasitoma kuliko ba wifi be baliwo anyway naye nga ngenda kugamba ntino nga tuvuddeko ku Crown Japan ekatwe enamba tonagisoma namba y'essimu 0702 11 5727 ng'oyagala kukolya delivery kugula bintu naddala bannyinazaabo abali ebweru nga mukyala Hajjale Kata nkutumiddeko nnyo ne Kata bweru president ate afuga waawano Hajjale Kata kutumiddeko madamu Stella Nakazibwe kutumiddeko nnyo ali Dubai nayo bweru Farida Kikungwe oyo nga yakulembedde abatunda tikiti za Kazibwe kapo ali naye bweru wa Dubai oyo ali wano era ajja kubeera wano ku Kivvulu atali Dubai ali Saudi Arabia ali shati oyo yajabererawo ddala oyo tumulina tuli naye yakulembedde abatunda tikiti za Kazibwe okola yakulembedde ali ku ground era abantu beyo mwenna
Umaru kanzu yantuseeko najirabye. Yagikuwadde gye yayambalamu? Mpya. Oba yagenza katu n'akatungako ne wuzi. Umaru yampadde mpya. Umaru. Kubanga anti ye yagireese. Anti yange neebaaji. Kwazi Umaru ali ludawa? Umaru ali wano Dubai. Naye ali waka ayina shoku yidi era. Eri yaggwa yayiri. Eri yaggwa ne. Noza yikanzu. Katuwa accountability. Ekanzu yo gye yampaddemu. Kati neno kati kanzu eddako yange sebo Umaru. Umaru kanzu kwa kati eri nalanga accountability wawaddeko. Kati nange ngenda kugamba yidi neddako teyo nga 27. Omwezi ogujja. Ndoza tu Umaru ekanzu. Boine yampaddeko kanzu simubanja Umaru. Kali tujja kuba tugira. Nali mu komenda nga musajja wange bikonde byali bimusa. Ate wangamba bune ku Climax Balista. Bamukuba nagamba. Wangamba Balista. Nagamba muti no ngamba otya? Nagamba agenda kubulinga akubensa ontwalo mukisa okwetunda mu Swakibu nkwetondedde mukama wange olw'okuyisaamu amaaso gali enfuga ya nenkubajwa kwa Balisita ekisinga okubimu byonna naliwo bweti kati ebuzibu bwe bwagiraba obuno yayagala Genezi Mawokota akwaseyo Kemoli agwakiveemu kwaye amanya tasobola kugenda naye mu rounds kumbe n'oli yategedde yamwewomaweewomi amanyi ne gamugawo bamukuba eŋŋoma 2 n'atwala eddakiika 3 nga tannagwa n'alowooza munagamba naye bwenzirayo tebankubye ku nzita awo n'agamba kangwe nali mukomera nina bakatambi ku TV nenga omusajja nga awedde bamukuba empale n'eyulika kati yaddayo yafuna mu sente sente yafunira ddala kati Balista yakola gigs z'otamanyi wano olunaku lwe yatonnya e Kampala kubanze bansanga ku round emunyonyo bwe nali mbalindidde kuba nali najjendaga ne Shakibu bwe bajja ne bakola press conference biki nayo kikine ekiro yalina gig buli lunaku yabeeranga ne gig nga alina abamuyita appearance mu bbala wano n'ayisaamu biki nga kasente kajjira ddala neera gondizano bamwayo emitwalo 10 Balista abawanjawulo siba kati Balista yali asobola n'obakubaaka kadde oba tokayina bakamuwa kati tokiwakana bakamuwa nga yakatuuka kati nze kankubulire kati ngenda kugamba ekigambo kino nze okunzijja wano nkola airport pick up waliwo omuntu ajja nga tulina emitwalo 2 sivaawo anti kati gwe kisoboka naye kati Balista abaana abasinga babawo emitwalo 5 ku 7 kati ngamba nno nakyatolo ebakola kuba ye abaala bayitawo sisobola tolo sipo kitegera nze nagenza okukima bano abantu ba Arsenal ku airport nze nabadde mu ddiiro egendo bakima ku airport Arsenal yadde kwachi abana abagundi Arsenal fans TV abazze bavudde ku London era ku Arsenal bazze kolachi bazze balabira wano omupiira gwa Newcastle ne bafani ba Arsenal bagenda babikola mu seize enjawulo no feeling nawe kuba bo bali batukira ddala ne kuba coach biki byonna kati bagulabe bagulabe bali wano katikati naye kati inze bankubira ku makya sawa 2 ne bagamba twagala okufunira abaana abagenda ne bagamba omwana mbate mune buli omu mitwalo 15 temutawaana ate gono baweta netana abaana ati saakikoze ekyo manya wali oli wa 10 kizere sigala wanga ati nange nenkugamba njagala ki commission wange zagenza okuwera sawa emu nga babuliddwa asobola bakolya kye nabagambe kwaze bade balabamba seddi ne bakomawo ate awo ne nninyisa era ndoza nzina soso kuwa Dennis airport pick up sente nyingi namuwadde emitwalo aga Dennis ono kapalaga yes nga atwala gwe muntu omu nga atwala ffe n'abaana natulinda ku katini kuba twagenze late nga twaga tutuke nga bafuluma era tetwamazeyo bbanga ddene Balista yali kati kyenkugamba nti no Balista bazimuwa nkale bamuwa musajja tomugira twala sawa kwa miliyoni wana Uganda bajimuwa kati Balista tasobola kuyingiza abantu 10 ku siringi 15 abayingiza tasobola kati kama gundi ya mwa sente mekokola appearance ku gundi ku Aero Beach appearance chichi okujja ani nobawo gundi ani Abitex kati ate Balista yawo Abitex nabandi Abitex nga yenga omuntu mugabe wa sente kati amwaye mtu negwe kankubuza yagade kujonkera ate nze Balista kugamba negwe bachi tukuyingiza abantu awo kati appearance ya Balista si akuyingiza abantu appearance ya Balista bantu kuchamuka
Taira chacha mulera. Achamula abantu bamulabako walina ngagira ne bagamba why barista twabade nesera jukira buli wokola appearance abana uliriza nze sobola kusaba barista serefi gwe tosobola n'abana bangi abasobola ate n'abantu abalina sente okusinga olina kwataka video tuli muno ne barista obo promoting bala ne baba bikoze kuba singa bataze oli yansigade n'esimu yenge eri mu nsawo ebintu bingi mwe yanuma nnyo ebintu bingi barista batukuba fembi bulo ndio kwanza nze nalina musibe ne wanswaza kakate nzakutoka barista mukubanga akuba ensawo. Okay, aba crown and cleaning fumigation bakugamba nti we bali kubanga balongo wala tadwatanze kuvola kati swaki bwate gwe sifalo gwe nalinga mbokubanga ensawo ate teka swaki bimukubi era swaki bonkwetonde tugeza nonsanga nze nonjinikirako ebinyo nali nimba aba crown cleaning and fumigation services bakugamba we bali okubanga balongosa ebintu byonna biyenje bikulemedeke wakama messe gwe buli kyewetaago cleaning awaka ba cleaning hotels factories amasomero malwaliro ewakama baati mategula nodabujja so bakugamba osobola okubakubira ku 0700752975 oba ku 0787301566 ne basobola okujja nobanga amakago olabika bulungi oba compound olabika bulungi buli kimu kirabika bulungi ewaka ate bo aba Shalom Interiors Collections basangibwawo ku Electro Plaza that's mu Kiyembe bali mu basement wansi B28 bakugamba nti no olwa bulungi bwa maka olwo bulungi bwa office olwo bulungi bwa malwaliro amasomero Airbnbs balikola interior nolabika bulungi nnyo mu buli kimu ky'obootambuza bakugamba bakola curtains bakola carpets bakola blinds so office yoleke kunyumire ngate wenyumira ne ba clients boleka eddwaliro nga muntu tona mujjanjaba ageno tukamu nga atawuli yawe weddeko kunawo otandikirawo ewaka weyagaze gwe n'abaana bo ne family yo bakugamba bakubireko bagamba nti bakubireko ku 0706015815 oba ku 0784649421 bagamba nti we bali okubanga bali kitambula bulungi nnyo we omwana mujeo so aba Hayes jobs abroad oba recruitment bakugamba nawe bali okubanga batwala abantu ebweru mu Arab countries jangu ogende okoleko babarista timo gye bali nawo government nange nakolera keyo gye bali ba wumaru gye bali okitegera nawo berengo okolera keyo naye ngojja kikolotya itamba Hayes bajja kuba nti bakuyambako bulungi nnyo ba recruiting mu buli mbeera bakugamba ogenda wali erubowa oba bakubira ku simu zolabaawo ne mutuula ne bagamba nti nze kino ne bagamba okay tujja kukola bwetu ne bwetu ne ogenda bali na Arab countries zokka ogenda ngo babuuze ebirala so awo we baba nga batambulira bulungi nnyo Mwami Bobik kutumiddeko nnyo omu ku ba directors ba Kyanja high school Mpigi siwe kiri tumiddeko nnyo oli musajja waffe mbatumiddeko nnyo nyaawo mu mukola gwa ttendo kubanga musomesa mulina dene boarding ate somero lisomesa bulungi grades zirireeta genda Mpigi omwana mutwala asome ku Kyanja high school okitegedde ndoza tuveewo kakati Mwami Devicom oli bulungi nga tonaba bulungi njagala tugenda kuyisa mu bwangu lwa nsonga lwa n'ensonga lunaku lwa Monday tulina okubanga tukola ate ebirala gundi chairman Nyanzi waagwa yabadde tuwalabye anti olunaku lw'okutaano ekooti abasibe babakomyawo abali ku parade byonna byonna babakomyawo mu bakomyawo omuwabi wa gavumenti n'agamba asigazza n'agamba mbuno bakyalina abajulizi be balina okuleeta abaddeyo kati kubagenda kudda very soon baleeta abajulizi leeta abajulizi omanya abajulizi gwe bayogedde Nyanzi kwali kubalina okujulya nti bano parade bagiriko nyenze ebbanga nali mbaddewo gwe kusoose okulaba gavumenti oba kooti ng'ate eyogera omujulizi n'emwatuukiriza amannya nze ebiseera ebisinga mbadde ndaba abajulizi bakuume mbadde ndaba babakukulira baleme kufuukulwako buvune ewuunyiza ate kooti okubanga omujulizi waayo gweyimiriddeko ate mwasanguza mu bantu kati tumanyi oba anaatuuka nga tafune buvune oba taatuuke naye ebintu bya chairman Nyanzi ebyo birimu ebirumira bingi kubanga chairman Nyanzi mugasooka n'amayo n'agantu bamukwata bamubuuza amannya g'abantu list eyali abali mu katambi ye mwennyini n'agamba nti yaboogera
neewonye empi. Kakati oba oli awo kkooti wegamba nti omu ku bajulizi oyinza obutawakana kubanga ye mwennyini yagamba nti oba mukwata yakola ki yawayo lisiti y'amannya g'abantu agali awo. So kati gavumenti eyinza okweyambisa ekyo kisobokera ddala naye nze ndowooza sijja n'okumenya bano abantu bamenya emitima naye nze sijja kusobola kumusalira musango fonnaawo nze njalusookedde tizisooke zituuke ndabe chairman Nyanzi ng'agenze okuwa obujulizi naye nze kyemmanyi tekisoboka kiyinza obutasoboka ekyo wabula ekizibu ekiro kinalabya nti ate ku intaneti abantu abeeyita bafuutu soja abandi badde bavaayo kubanga babaawo kulwa Nyanzi ate baranise kwogera bitakwatagana naye nze ndowooza nti chairman Nyanzi tajja kuwa bujulizi kubanga Ssekasanya chairman Nyanzi asooka mu kkooti n'agamba nti Waiswa Mufumbira y'omu ku baakulya parade Eddie Mutwe Akireewo sikakasa nasobola kikola ng'ali nnomu. Kati Chester tegera kikino Deviko olunaku lw'akatambi ako ke balaga bonna tajje y'amaaso addala emiddiiro olunaku lw'akatambi lwe boogerako Waiswa Mufumbiro yali mu ddwaliro ne mukyala we nga mututemu yaliwo naye ku fayiro kwali bagenda okwogera gundi eyo egenda okubaawo gundi yali mukwate Eddie Mutwe ne gundi yani Akireewo yali mukwate bona baali bakwajjukira ate Bakireewo baasookayo gundi Eddie Mutwe ali kakati Waiswa nina bye sitategeera lwaki babateeka ku ki ali kakati tulinze chairman Nyanzi yagende mu Kaguli annyonnyola amannya g'abantu abatuufu wayinza n'okubanga aliwo abantu oba oli awo abatannaba kukwatibwa nga wanaaba aboogedde bagenda kukwatibwa ndowooza ate bano bafulume nga mwami Waiswa Mufumbira ate bo bafulume ndowooza so katulinde 15 leero omuntu yajjiddwa omugenyi n'eggaali gwe vaawo ndowooza bano bateebwe kubanga nenze kyemmanyi mwami chairman Nyanzi tasobola kugenda kuwa bujulizi era wanaaba abuwadde simanyi kinaba kiddiridde naye ndabanga buli kibajja kuba akiyiye buli kibajja kuba akiyiye naye na kasooka tulina tunakufuna kwogera kuva eri chairman Nyanzi yayogeddemu kaawo n'agamba ye tali ku bajulizi bamuleke nange kyesiza okwewuunyaamu kwe kubanga kooti omujulizi waaye mwasanguzza kuba omujulizi akwekebwa simanyi kooti awo ebala ki kuba omujulizi akuumibwa bukuumibwa naye omujulizi wa luno mumwekangira mu gundi n'ogamba kooti yamwogedde so kooti zaffe katusabe omulamuzi yafuuza ekiwandiiko kino bayadde mulamuzi obaani tulina obujulizi bwa chairman Nyanzi kuba abagundi abawolereza sayidi y'abafuuti soja bwe baavaayo baba interviewinga ne bagamba tubadde mu kooti ne bakatutema nti bakyalinayo abajulizi babiri kwaba abajulizi ababiri kwe kuli chairman Nyanzi nabo ne batyamu ne bwe babyogera kooti si yayogera omuwaabira nti waliwo baba bakubuuza nti olinayo omujulizi yenna osobola ogamba nti yes nina abajulizi babiri kati ate omuwaabi ye n'ayogera n'agamba kwaba ababiri yayogerako omu n'agamba ninako chairman Nyanzi kati banna bano abo bakitegeerera abali mu kooti katulinde ngege katulikuwa kikola musango ngeje guli nti guli mu kooti tegweta kutaganya kufuna mbadde obujulizi ofu bujja kukola maaso eyo so katulinde ko chairman Nyanzi agenda awo obujulizi obagaani kati gwe omusuubira ku kiki wani muyagadde gusinga obadde gwe nga goli mu bigere bya chairman Nyanzi kati singa nze mbadde ku bigere bya chairman Nyanzi nga nze gwe bagenge mpa obujulizi nga gwe bayogedde mu kooti anti wembanga mbadde neetaagisa mbuwa naye nga wembanga mbadde seetaagisa sibuwa kati chairman Nyanzi nkugambye nti kijja ekimwesa obujulizi kisinziira ku statement gye yakola yatugamba nti yagikola mu ntandikwa kubanga kati ngenda kuwa ekyokulako nti nga olaba nti nze bambuuza ku poliisi abantu benkola nabo ne ngamba omusirikale olukyaddeko ku TV naŋŋamba ye ne mbuuza ku pulogulaamu eyaliko abantu naŋŋamba ye ne mubuuza obamanyi ne mugamba bino biraba batusanga busanzi era kubuuza bokola nabo nga tutambula kitegeera anti kayungirizi yali ayakuyunga chain yonna yakuyunga chain yonna ate the minister ngichi yali aganye ngaga
tekikola kakati statement ekolebwa giyakola mwami Chairman Nyanzi kati kwege kwasinzirira okujja okuwa obujulizi kubanga bayinza okubanga bamubuuza nti erinnya lino lyotugamba okakasa yaliwo nti ye yaliwo kati mukono bajja okumubuuliza nti wayogera ku linnya gundi nti ye ate banyiko bamu recording kakati awo ndowooza Swag ajja kuba agikubyemu ekituli naye nga Chairman Nyanzi tokikola buli muntu yeraliikiridde tokikola kubanga ogenda kusiba abaana walla ajja kuba yabasibi tokikola abaana bali ku misango minene kati olw'onoona ebbanga baluddewo nga banoonya mu kattu andi kati kooti yeetwala obudde nga ekyanoonyereza paka lefuna yeekola ndowooza kusiza ku mateeka gaayo kati ndowooza yalabye nga obuyinza butandika okujja tulinde ku bagambye babakomawo nga 15 ogwokutaano tulinde ku olwo olunaku nga 15 tulabe ekinaavaayo naye buli muntu ali ku bunkenge kati endabika nekyamanyi waali naye gamubuguma naye bagamba Chairman era yaliwo eno ne kati yagizangayo before ebyo abantu bakyuka balokoka bakyukanga so tetujja mulumiriza naye alayika buli wasimuka bwati yayirabanga ali mu kaguli nga awaayo banne si kyangu si kitono gwe emisinde gyabadde kitya emisinde mwawezeza ku bantu emisinde zisadduse togenze wa babitandika oludde nga bansibye kogwe nobibazirira ate munne babanga n'abaawe babasiba babitandika bansibye era kyova olaba siina we nakunga wapeeru yadde n'okugula misinde kugula tigundi saakungayo yadde ate ogamba nkulimba naye lwakuba nti ndowooza ate yebambi General MK talina buzibu nga tiyategera nti ndi muki naye siina gwe nakunga yadde n'ogu n'omu era emisinde wagibazirira nabadde mu maka gange ag'omuzigo nga neebase saatawaanye era nze obweddambira ku social media okwo nga bitambula naye era gyadde gibulamu amaanyi gange gyadde gibulamu amaanyi gange so nange nyina benyinyonnyola nemba konvinsinga nembagamba mwate wagambye nenagaa kuba oba mwansiba ku ssaawa 6 nalabye mubeere n'emisinde ate bangambye n'omukulu tazze nga buli we yajja ddi kati naawe jjeno byotukola tebiriiyo kakati ate tujja kulaba gwe ate tuzze nebekulu yatukiikiridde yabaddewo omwami Kale Kayihura abaddewo Balamu abaddewo ndabye Fulufiga ndabye kitegeera Fulufiga agenda bajja muzaalamu omwana bwayogedde yamuzaalamu omwana nagamba era mwana mugagga nnyo minisita abadde agambye bamukwate ebbajjo ate ebbajjo sente azina kati bakwate ebbajjo kuki alabirire omwana kati sente azina ani agambye Fulufiga ngamba naye agambye bakwate ebbajjo anti Fulufiga agambye bajjo yamuzaalamu omwana tamuwa buyambi minisita kyagambye anti ye Fulufiga adde agamba minisita Balamu nalagira bakwate ebbajjo ye abadde agamba Fulufiga nga kitegeeza aloopye kati naga abasamoninge bajja labirira omwana kati olaba 5 ne 6 oba 4 ne 5 ye Balamu ne Bajjo tebazira lunaku nga teboogedde bo bamukwano tebamweza naku 2 nga tebeerabe kati amusamoninga bamukwatirewo bo bamukwano naye emisinde ne baminisita tebakunga bulungi bantu bageza so kati emisinde egiddako Luzze mulabyeyo adda yambadde legingi Luzze eya Saala azambadde legingi ya Saala izitoolo emisinde egiddako mujje mu nkunge mwogere nange kubange nnyina abantu bange bakwegayirira okunge ate egiraddanga nagira muzemu mu nsibye era kijja kubanga gino kubanga gino emisinde nze nja gwe gikwatako abeewo ambuulire gibulamu ekirungo waliwo ekibulamu naye nga nkimanyi sigenda kuba amagezi gange gaabwereere balina okusola balina okusola naye temuddamu kunsiba eno banneegaana eno munneegaana kati nze nzirewo ndi awo ndi mukatu misinde badduse niyo ayinza ogana n'ensikini eka yadduse ate ekitimba yakyefuze
yaliko alese baddansa performance bulungi babayita ba lebinya wedigenze nze no mbadde bantu wabu video bukadde abalese nga bakubya amakoti abadde smart agapapo ndabye Juliyo abantu abagambe bambala abadde smart abantu kati omanchi yakoze yafunye basi ye nkadde eri n'agijjayo n'abagamba tewali kumwena agenda kudduka mwena mwambale masuuti ali ne skin walibawo okunyolwa ekitimba internet yo naye ajefuze ne akate omukulu akoze obi omukulu abadde obana omukulu no waliwa mbalira amugamba nti Kimenke waba agenzeyo gwe tojja ni ate omukulu singa zze ekitimba kati singa kinyuma kati ekitimba singa kinyuma ni omukulu talabise nange sirabise ye byavudde misinde jajjo nange sirabise ngenze ensonga yange bansiba jejigajoge kakati Spice Diana yabadde bukoma nsimbi mulabamba nsimbi bala bagitala bamba wemba serabidde wemba siri mistake wemba njiwairiza yabadde mu bala wemba okusinzira according ku kiyayogedde tibadde banzigalidde bagala kunzibira yabadde bala dio kitegeeza ebala bamba kuba yeruwe y'amaanya kakati newe basiye yo mujja kunsonyiwa kakati yabadde bukoma nsimbi kwetuli kale yabadde bukoma nsimbi obuzibu bwe yafunye balance yamusanzeewo ne bamugalira yebweru nti toyimba abantu babusobola okubamu kumpi lwaki toyimbye nga ate botuuse ku venue n'alabuka n'agenda n'ayimba naye kye yakoze therapy ku police yes yagenze na bintu by'abantu yakutte emizindalo ate banga emizindalo gyabadde gya service provider kuba emizindalo gy'ebbala tekisobola kukola ki kitegeeza gwe bapangisizaako emidaala kati akaaba DJ abe DJ beyo tebalina laptop balina desktop na computer yagenze nabyo okakana ngagama agenze n'ebintu ebijja mu balance we ndeyo kugana emizindalo agenze najjo guno gwakubiri okuva bwe yawukana ne manager ere Masaka waluka incidents akagwawo era gabaganya omusasula nabera omusajja yayimirira n'agamba bane omukazi mumuwe sente ze nga bamwetooloddawo ali mu makati ng'agamba ayagala sente ze era ndowooza mutima oyo mutima byali ku mutima kibyali Masaka ebyo Masaka soko ove kubyedde ebye Masaka nga ne Roger wali we yali ku stage boss wange ne mama sente zamuyita kata kyandaba nawo soka tumalirize kubaka kati ngwe twakoledde leero kakati ngaga sanga nakava mu komera mwaleta ko mulamu anti Roger yadde akaaba yes Spice n'abakuba yali ku radio bakugala n'abako byayogera nimbagamba anti Spice waba ayogera ku Roger abeko byalekamu kubanga yine batagenda kusobola kukola era nali kakasa ali omubozi mukali nimbagamba anti Spice kyasigalidde kati kwe kuyimba nga tamanyi sede zayimbidde oba kukwata ebintu bya nalinganga mulaguzi byenayogera byennyini bye bino nabyogera mbozi mukati wiki ewedde ekisooka kya byonna omwana gwe bakwatidde ebyuma wona labira video eno in fact ngera kunonyako ebikomasi wona labira video eno so gane ku police owabire Spice nti yakubye tiyatutte ebintu byo kutwala kubba kuwamba womala ononye Kampala Spice ali waggulu w'amateeka tumukwate kubanga obutamanya kibi kyovula amazzi gasula gatambula ekiro so singa gebuuza ku mutonzi singa nagagagamba amwebake kona fulo twebasi kati Spice ne management yo yadde gyotayina kubanza nabakubira ke oba ye gante oba yani ganta yes oba yo nakubira ganta bamutaka nga nyina omukolo niye nga ayogeranga muyisa yatya anti omuyisa oba yayisiza omwenge gwe ayogate yefira ate yefira yo gujja kutambula era ningamba kira anti Spice taliwo anti ze sagala kwata sente za muyimbi za kiraya anti omuyimbi nga nazireceive nze bankwati kyovula nze mbulamu bwange sikolera kamiliyoni kibuloka kuba kibuloka kade Spice nze bulajjanga ayagala ku kibuloka ayagala kamiliyoni bwaba siima direct bafafagane anti kamiliyoni ngeri erinnya lyendeka kati Spice nga yafulumya ekibaluwa kiringa nga tebanamwogerako bagenda kubasiba kati katandikire kunze ineka mubuli amaza matufu nga simuvumye omuyimbi yenna oba abayimbi bonna abayimba gw'olina omuyimbi gwali olabye akwata kompyuta y'omuntu nedda kibaga obutamanya kibi nnyo kubanga
Computer eyo giraba. Teba ya mutegesi. Yeah, true. Fwe tutekeka endongo. Oyita DJ Oscar. No mugamba jangu nkubireko. Abana efone bagamba tula DJ wao no wechifu. Noga okusinzira enkola weri DJ nja kuba kusaba DJ abasatu. Kati DJ tugeze DJ Sona Beni. Bamupangisiza kubanga ne kukipanda abaako. Katola otwa computer ya Sona Beni. Dawa kugamba mubaddemu ebintu byange biri available byonna tisijala bakone ekimu. Kati spice ochi yakoze kuba kagu nalabira bu Pentium. Ndia nange na. Kati oyo mwana ogenda kumugulira zine ziri kati sawo yali ne laptop. Kubanga Pentium biraba olukisawo oti mu kifo nga byali disk biyika. Kati ng'omuyira music we yonna olokwa gwoyikiriza anti kati yagambye mwe ebintu byatutte bijjamu balance ogwe babadde abanja naye omanye bibadde mu computer eyo kati era ekisinga okusumbwa abaganda baffe abatamanyi ti computer ojja otula nti eyinza okuba nga yadenga Pentium 4 naye oyinza okulanga omwana music we gwayinamu ate nga gwayinamu serezi yamuteekamu nga sifa itasola zimusasula okuzikwata mu adikasha azibale kakati wano bwe buzibu bwatandise okuwolekera wale bana amugambangako ng'anyiiga ng'agenda awaaba naye nga bino yakola ki yabyereza kubanga tamanyi ekigambo nze nkwata show za Ajati ifake kanize bagenda okusubanga ku Easter Ajati alina omulimu gwe nnakwata era teyaguyimba kubanga yitamanyiyo niyenza olwavayo bwenti nimba noonya tuli muntu eseganya kuba nabo babitegeera kyokka Bosco ono Lomonde yaya ina gye yatimba eyo nga tutimbe Ajati nga kuliko Ajati bitusi n'ajalona mu biru nga tiyampaako na sente yagattagatta Ajati nagana ayimba Ajati nga yamuyise nazikola ki nazifuna olaba ekyo kibayita omuntu okubanga akolagana ne manager we yes akati nze Ajati nkwata omulimu gwa milioni oba 5 ne banganda bampaddeko 3 ne tuuka ku venue ng'omusajja endongo eganye nawe era ekibanda kikati temuli omugamba kati okoze otya n'agamba nyina mafuta ga mitwalo aga nga muli 14 no kyokka nga n'abiri tegabatuusa mwino kuwongera mwagamba n'omugamba kyo gatta tuweze emitwalo ameka nga Ajati ye ali mu mmotoka atudde more information tutuse ku kino nojja n'omugamba olwomalize nze era bayimbi bonna we kino okuba nti nze mukama wange yampa ono kubanza kya tambuza sente mukaze tuyimbira kyova ojja n'omugamba genda oyimbe era wava kusenya omukono omugamba nti twali tubanja balance milioni mmeka 2 naye walabise emitwalo ameka 5 kati olw'okuba nti mukola mwenna taddamu kubuusa busa kigambo na kitya amanya embeera bwetyo bwegenze kati Ajati waafuna omuntu omulala nga yakajja mu system wakwata omulimu gwa miliyoni ezi ne baleetako emu kitundu singa batuuka ku venue ng'endongo eganye oli ateekera okugenda asooka ayogere ne promoter ate adde ayogere ne Ajati amugende nti ayongerako addeyo ayogere ne promoter adde ayogere ne Ajati kati process ebaawo balandika okwetolola emmotoka y'omuyimbi tagenda kuyimba aganye tugikube kagaranga emmotoka y'omuyimbi ekubiddwa kazi amagezi gempa Spice gegano okuva bwe yajjako manager we Roger yali ategeera ebintu bino n'abantu gwe bali bategeera nze sigamba nti Roger adde kubanga simanyi ensonga zaabwe zabaawula yadde nga mu kwegatta nali omu kubasooka okukitegeera naye nze mumusaba Spice era amagezi gemuwa kamuwe eddagala n'ekikulu eddagala anaabe ekikola akisimbe bambuukinga miliyoni ezi amakinga sure kyokusimbula Kampala asimbula ali ku zero balance otherwise bino bigenda kuba naye ekinale ekyo Spice ogenda kusasula ebintu by'abantu okulayirira ate kakati ffe be basibyeko tumanya amateeka tugenda okukunoonya kati ngenda kunoonya oyo omwana wa kompyuta njakakasa nti omusasula ngenda kumunoonya ate ow'emizindaalo bonna abo tugenda kubanoonya omusajja w'emukono yakwata sawundi ya Moze Moze ono taliddamu kukwata bintu ate nga w'amaanyi nyamukulya nga tuvudde ku mpewo
era ogero kakana minisita Kasooli yagumaliriza ne Joseph yakwata kemizero gy'abandi ebiri taliddamu anti akitegera luvanyuma negundi yakwata microphone za ebbiri n'agenda nazo tumuleke naye taliddamu naye nkulayirira amala tuuka Kampala n'ategera nti gwe yakwatidde ebintu bye mu gyasi oyo naye yamugamba nze mbeera Kampala newokunsanga omanyiwo nozimpa naye ogenda zivuga ozizzeeyo owajjejje aba yakatuuka waati ewaka jjejje n'agimugenda n'amugamba kuti microphone zange bbiri naye buli microphone emu eri mu $5,000 ze $10,000 ze $10,000 bangambye gozitutte era omwana wadde ku live wano ng'akwata era tukule gozitutte naye kakati ku bintu ebi eiza ovuga ote microphone wano ekawanda oba nze nvuga enzigi ewuwo kakati manyi mulimu balooya abategeera mulimu n'ababuzaabuza nga bakola ssente mu bwangula obwo obwongo bamugamba kubira looya n'amukwera looya n'amugamba ogwo musango oli mubbi obbye yamugambye awo obbye kububuuza olina police statement yavuga okuva mu maka ge n'agenda anoonye jjejje ekawanda era nze n'amukubira amasimu ag'akaleekereeke nze nakirabye wano era kyovula nti fe ebiseera ebisinga abategesi b'endongo jemba type of endongo weegaana fe tudduka naye tebakulimba nti waliwo wano nannyini kifo asobola okukwata ebyuma anti ow'ebyuma obirabo wa saawundi obikwata nakuleeta receipt book ng'abadde avaawo agenda Kapicholwa ng'ava Kapicholwa agenda Kabulengwa ng'ava Kabulengwa agenda Masindi ng'ava Masindi ate alina ku ssedi y'abalokole okitegeera kubanga amateeka gagamba space yaletamanyi omuntu singa akutimba genda omuwawaabire nga tokimanyiiko genda omuwawaabire Bebe Cool kiyakola ab'emitiiyana kyo Bebe Cool ebintu bitwalira nnyo mu mateeka genda omuwawaabire kati space kintu yadde ateekeddwa okukola kwe kutuuka wali n'ayita eyamuwa omulimu manage promoter n'amugamba nzuuno nzize balance wange aliwa Spice kyerabidde ekyobula ekyagenda mu kyatamanyi eyo kyennyini kyoliko kyokola okuyimirira ku stage n'ogamba nti nzuuno nzize baade baganya okumpa ssente zange sigenda kuyimba rampadde tosobola kufuluma waaweera tobakikulimba yagambye agenda kufa n'omuntu talina gwagenda kufa yagenda kufa yekka ne babawunsaabe era nalayo mu katambi omwo kyali wange balinonya namba yerero mukubireko mugambe muganda wange oyo omuyimbi gw'otambulirako ayina erinnya tasobola kubeera ku poliisi dakiika ziwera 100 nga tavudde gwe bagenda kukusiba ofeene mu kkomera nakulabye ng'owambagatanya ebintu olw'okuba muganda wange dde asinze kankubuulire tubeerawo ne twerimba munnanga amateeka ga wano gakola gakuba gayirika kiyumba kya Nabbubi gakwatako be baagala nga tebannakwagala tegakola era Spice yajjeyo ebintu naye wano baanaji wadde omulere babitadde mu mmotoka ssebo ne babitwala kakati oyo omwana Spice weerabidde olwokuba nti gw'olina amaanyi wasaanyizaawo famire ye obadde bakukyalo kubalya ku music obwo mu kompyuta famire wagittattanye wagimaze naye wetwogera ebintu nga bino nga Spice bagamba abo babeere batulee mu buti boogera ku bantu naye nga twoga kitumanyi kubanga omulimu gwendimu kambuze nga fala yafunye babukoma nsimbi abakufuna beewalala nga bali gumi ate ng'ovudde ne ku ekyo Spice ekintu kyoli mu kukola oli mu kwettira katale ogendagenda awantu nga bakikole kasonso baleme kukumalayo naye nga bakwetegekedde ojja okikola ejjinja ajja akikola ejjinja oli mu kwegobako bantu naye nze kyegamba Spice kyoteekeddwa okukola nti kyansiza okuyimba nti Spice oyo mulaba ne waaba agudde kiyinza okumutwalira emyaka egi abantu okutegeera nti yagwa ekusiza olojja wamulesaawo naye noonya abantu abatuufu bw'oba okola nabo ganta mutuufu wadde otuuka ku venue n'okubira omutegesi najja mu yeye alina okubanja alina okubakubira talina manager anti era okusiza we yabanjiza kitegeeza omutegesi yalaba Spice direct okusiza mu bigambo bibadde na mu butambi kitegeeza omutegesi nera bibateerayo byonna kitegeeza omutegesi yalaba Spice wadde okubira omutegesi nga wakatuuka n'omugamba ndi wano wabweru najja watuuka n'omugamba njagala balance omutegesi n'agamba endongo egaanyi nti obanja mmeka timanja 2 mbadde nsanku yakakadde osindike kuba akadde yabo omu mu audience agenda agiraba eri etya
kuba naye bba tetuuza bantu 10 yezi wabanga we yabadde tetuuza bantu 10 mmeka tukabe kati yabadde bukoma nsimbi ajja gambe nti endongo eganye mugitematemawo nti mulimu abantu 10 na mujjako miliyoni 7 ebyuma venue posta biki tayinaawo mpaka kadde wagenda oyimbe naye nze Spice ngo yorokasati byegamba mbitegeera bulungi nonye essimu yo kuba manyo ojja kubiraba okubera ko bayita da agent kubira ko ne namba mu wa Uganda Dr. yayimba ke Kenyaawo kati agent twali eyo wala no musajja namutimba nga agent amanyina ko musajja watu ngachayi musavanga nadamu no mutimba ebitufu nga balabye mami ndongo negenda nekaaba najikuba nyimba nizimugwako so namugate china mutawana twakutimba kuwana abantu nibasasula kifo kyanchayi kyono nesimugende mwebake wali kujakera kumacho yimbira abantu bano yanaga kusayira baganze nanyi kifo kino omwana ono bamutimba wano nali aseza fenaga okujja ngimuruka ziri munda ngola zose yabadde tusazeho mugende mwe bakajja kujja nkyaba yimbire kumachya omukalakasa bwakera abasebo ne banya abatuuza abalungi kulwe kifo kyaffe mukama waffe yagebe muyimbi yasuza mujje kuba abayimbire sata agent ngali ku stage yako nkalabukira mukama 2 mwene mwemwe mukalabukira mukama kalabukira mukama nayimba kakati Spice ojja kwetenda amaanyi agayina ne babbawo musabo agayina mugenda genda awantu amaanyi ogayina nga alwa no salama obadde okyangamba Spice Diana but sorry for this tukyusiza mukuka location waliwo tubadde wade kyasobola kukolerawo lwa nsonga debiko mu amaaso gati gamuva mu kkubo ngamba neddaatuka okatuveewo tudde omwana ayiseewo nanga amaanyi ne ganzigwa gwe Spice Diana obuzibu bwetu obadde okyangamba obuzibu bwayolekedde ogambye ogenda kunoonya omuvubuka w'emizindaalo n'ogamba tebamanyi mateeka balowooza b'amaanyi n'oŋŋamba ye w'amaanyi ng'omuntu naye ku tteeka lyawo kala oyo omwana agenda musasula nze naaba simunoonyezza nze oyo omwana agenda musasula anti mu mateeka kati Spice yayiikiriza omunafu n'aleka ow'amaanyi Spice mateeka yadde atuuka n'ayita promota n'amukubira essimu n'amugamba ndi wano ntuuse najja n'amugamba njala balansi wange promota n'amunyonyola byamunyonyodde bandika nnyo okukwatagana Spice yadde avuga dda ku poliisi kinadde ndowooza kimanyala okubuuza waluka poliisi posti wekali awo kumpi yadde avuga dda ku poliisi nowe yatategenze ku poliisi bukomansibi n'agende ku ye Masaka kuba era kumpi nnyo Masaka n'alipootinga n'agamba musajja yansasula nezo okuyimba talina zange takwata simu zange takwata simu zange abantu bagenda kulwana abantu baleka erinnya ebbi so poliisi basamujje mu nnyamba oba okubira muzeeyi wa Lugembe wabanga nkakasa yadde kulabamba bwemba siri mistake kyekifo ekirwawo ekisibe oba okubira muzeeyi wa Lugembe kubanga muzeeyi wa Lugembe tayagala kintu kyolona kifo ki oba okubira muzeeyi wa Lugembe n'amunnyonnyola kakati poliisi wejja ngayita omutegesi nga batuula ng'abagamba balansi w'omwimbi mumuwe naye Spice yakoze okuba nti alina amaanyi yayingidde n'akola akakompyuta k'omwana omunaku ayeeyiya ke yatutte lwaki tiyaggaddewo labamba oba lwaki tiyaggaddewo veni n'agiikako kufulu n'ebisumuluzo oba yadde atuuka awo nkakasa kompyuta eyo gye yatutte singa omwana ajja mu maaso ge si yamuwa ssente of course si yamuwa ssente Spice abamuwa ssente balala naye kati kye kyalimu yayagadde okulaga eryanyi ku muntu omunafu of course kati ono omwana yamusifirizza gekyomanyi kati kompyuta ogiraba kati okugizzaawo ebipentiamu bya disiki twateganga bitege alabikira omwana yakigula ku muzeeyi wa Lugembe wanange muzeeyi wa Lugembe yatukuzanga ku sipi ezo kati essaawa ya leero bwagenda okulaba tiroji alina omugaso loji nze twaliko ku kipande nga luliko Spice kuli Sevens ajati n'abalala nga mwami Kalimu ya timbi Kalimu atimbe ennaku nga 10 naye loji oyo buli muntu muganda nga dasa alina ensobizi naye tutunulira nnyo mu mbeera bwakoledde ekirungi
nze sijja gandi Roger atuukiridde kubanga balina ensonga zaabwe nze simanyi nze nenze Roger twali mu kirombe eyo nga Kalimu tayagala kutuwa ssente nga Kalimu ali mu ggamba katuyimbise Spice yekka tudduke tugende tuyimbise Spice yekka tudduke tugende nga naye ate tebamusasudde nanga Spice kwagala okuwa ssente nje ne ngamba Roger ne mugamba Roger omukulu nkyali mu kukula ayagala kuwa ssente oyimba ogende fetagala kutuwa ssente Roger nangamba katuyagala nkole ki ne mugato linya kusejja nakupa ssente banange Roger yagaana okuyimba Roger yagaana kati olaba enkolagana ebeera waawo naye omuyimbi y'omulala gamba Kasaba oyimba nga bakoze eki Kasaba mpadde ssente Roger ayita Kalimu n'amugamba Nantongo batafunye ssente maama wange naffe tugenda kuyimba kati ekibuuzo kiri nti Spice bano bayafunye singa mbasanga mu mbeera bagisobola oba singa basanga omuyimbi nga olaba kati nga olaba ono omwana yakubya akayimba yani ono waliwo omwana alina akayimba kati katambula simanyi nkwagala simanyi ensonga ziringanga ssatu emirembe gy'olina kati nsuubira bajjukira oyo omwana bambi wabeera ku kipande ne Spice Spice wayiba tayinza kubuuza oli mwana kisinga omwana yajja n'agamba bano bamaneja ba Spice nti bannange omutegesi nze aganye okunyima ssente mulindeko okuyimba nange asooka mpe bakisobola sisuubira nti Spice asobola okuyimira ku stage n'abala abantu ngola akaziwe kapayimira ku stage n'abala abantu ng'abatunde mutunuzi bwati nange nyimira ku stage negamba waliwo abantu 13 so watu olina wonzibira stage nze nyimirako negamba nti olaba dayasi awo waliwo omutwalo gumu so ono atusasule ono atuwe ssente nze ngenda ku show ng'omutegesa ngamba tugenda kukola ne mugamba nedda okusinziira ku expense yo nga weeri awo olinawo balance wa miliyoni nga 3 mweziri olinamu abantu 10 mpa balance wange nanga nekisoboka ne mugamba kisoboka because abantu nsobola okubabala kale nengwamu abantu nga 30 oba 5 naye nga at least ngezeza kati Spice akisobola ngomanyi nti osobola okusanga abantu 10 abalamu 12 n'agamba abantu be yafunye tebabangawo nze nalaba abantu abala abantu kusoya wininwaji wano oli muntu abala yafunye emitwalo 4 yafunye 5 2 kitundu 2 kagaaga gumu 8 engamba kakati Spice kyateekeddwa okukola obutamala budde kuba agenda kusasula kiriza gaana basi kankubuli abayimba sasula ate yalidde okufa n'omuntu gwogamba agenda sasula talina gwagenda kufa naye wabula agenda kuttisa babbawunsa kati kankubuuza ekibuuzo kimu kyokka wano singa bagenda ku polisi ne bamuwaabiranga mubbi abamubbi anti omwana wabakuba kompyuta ye abamubbi ate omwana tawaabira promota awaabira Spice kuba bamulabye bamukutte lubona ne video ziyawo abamubbi gambye ono omwana gwe kyoba omanyi ateekeddwa okumusasula oba ye ateekeddwa okumusasula ekyo kkiriza gaana ate agenda sasula muno webidizindaala okuggyako nga balina amaanyi mu gavumenti eno agenda kumuvunvubika naye ng'ateekeddwa okumusasula naye nga kyamaanyi nti yamukoledde omwana yasaanyizaawo famire ye kuba abaana obalaba mu kyalo bateeka buyimba ku ssimu ne bamuwaayo ebikumo mu lekaadi n'ateeka firimu bamuwaayo 10,000 kakati omutegesi bw'ateeka agamugamba jangu onkubiremu ng'akwata ka sipiike ng'ajja ng'akuba bamuwaayo emitwalo 5 oba 3 ogaziba ssente nnyingi 5 oba 3 nga ni alikuwa 5 oba 3 jangu onnyambeko mwana kati ono aba akubira bano abasookawo kati gw'okutte ka monita ke okakutte mu drone ejje kakuba akuba mbinnya bya disiki bivaamu ebisipi bwe bigwa kati ne waba ayina mu ttera zengezi ziba zamaze dde okukola olwodde dayasinzika tewali kizibu nga kuposa music oyo okuŋŋanya music asobola kuba alikavale ne bigaana nga nina backups anti dasika akubula ezo kompyuta ezo ziraba kyakusoma nti obimanyi okuŋŋanya music ku kompyuta oli akuwa ekibanja n'okirima naye ng'olina music wo music tafunika nze nga tukyasaneze ennyimba nagendako ekenyo nenonyayo music ne muleeta owabakikuyu nga abantu bamwagala
naye computer y'omwana lwaki olunaku oluyuzigala n'ayiika ne crashing nalwala n'okulwala omwana n'atetenkanyanga wa wezibanga zino kope kati eziriko ennaku zino gamba naye eyo pentium ebyo kupata ekipentium ebyo omwana olwedde kati yamaze newanaamusasula yamaze okumulemaza kati Spice tumukolera akoze atya Spice kyateeka wana yagamba sente zazaagala era nze sikkaanye na muntu yenna mutegesi yenna ategeka muyimbi n'atamuwa ssente naye dda sente ngeegaana nze waliwo abayimbi nga mbasinga obulungi nga nkubye ekifaananyi nga neeteka ku posto nga mbasinga okunyirira abantu bose ku kipande babeera abawagizi bo ffe tetubeerako abamu nze nga wanjoyoose bulungi nakukifaananyi kino saako Davido bagamba yasalako enviiriyo ne Nigeria watimba omuyimbi wosanga mu kikaali abantu 100 be bawagizi bo baba be bawagizi bo kubanga ffe tutimba Spice oyo omugule $5,000,000 oba 3 oba 2 oba 10 zona z'oba omuguze n'omwongeramu endala 10 zaki n'omusiikasiika waliwo omusajja alina showku nga 15 eri bugeye ku biiki ebyo ayinako Wininwaji ayinako oba ne Alien ayinako abantu nga bana naye show y'omusajja eri ku bayimbi bokka izo mwezi $3 mwezi kakati jjo ku Lwokutaano twali ne Bosiko yakubye ebipande 10,000 nakuba obutundu yajirimye olidde Makers Bus nakuba obutundu baale piece 10 nakuba bana aga again twali tubala ebintu kati nga tumuga drive agenda kuba za which driveways kakati byokka ebyo bye twagassegase nga biri $16,000,000 kati gwe ng'otuuka ng'ogamba kati gwe kyova otuuka ku sho ng'emusaze n'okwata kompyuta y'omwana n'ogitwala omulekedde eri kubajjukira omulekedde erinnya ebbi ku kyalo yatomera ebintu byange ggwe omulekedde erinnya ebbi ku kyalo kuba abatuuze tazina kumanya mbu omwana oyo batiza ne Spice atwale kompyuta y'omwana Spice yamuwadde ssente ze kumbe n'onendo ng'emusaze Spice kyateekeddwa okukola nga bwe yakakyusa management omuntu wajja okumubuukinga ne bakkaanya $1,000,000 kubanga amateeka gagaffe gagamba osasula makkati half naye Spice ateekeddwa kikyusa akole nga afirigo afirigo ensimbula eri ku zero balance nze namwako mwami Simakulu omulimu gwali Kasese Bwera Bundi Bujjo ne tusimbula watwali $1,000,000 ne tugenda tukola Kasese ne tukola Ebwera ne batuwayezi ne tukola Ebundi Bujjo ne batuwayezi ne tutuuka Kasese ne tutuuka Kasese omwami Simakulu abanja bala $7,000,000 kyonga eriko Fiiki eriko Mariaki eriko ne oba Vinka era agitegesa na muta Star Boss we Kasese atekanye ebivulu eyo kakati nengenda nengamba Fiiki era abanje $1,000,000 nengenda nengamba Fiiki nanga njagala balance yenna nengamba Mariaki ngana mwagala Mariaki era abanje oba 2 ne batuwayo kakadde kanengenda nengamba papa gyali mu rubu ne muga papa omwana endonge eganye talaba omwana endonge ekoze eki eganye papa nambuuza mute muli bano ne mugambe mwanga mulimu abantu abangi ayinamu 10,000 nga mmeka 2 nambuuza katukoze kyo ne mugamba gwe mukama wange nangamba genda zonna zakuwaza oba okola ki oleeta zoba oleeta nengenda omwana yali mu booking nampa $1,000,000 era abanja 7 ninje baba nambuuza azijjeewa badde nsuubira agala kwa ebitwalo gambeka 5 nga 5 kakati yewunya bwewu yeebuuza azijjeewa nabayina kumanya oba yizeewoze oba naayita bamusoke naba $1,000,000 waye twatubala yiwo Mariaki najjayo ndowooza 5
Fiki n'agaana. Papa n'ayita omwana. Namugamba ngenda kukubaako namugamba eno tugenda jjukula tofaayo. N'agamba Mariaki ngenda kuyimba. Ngenda kuyimba essaawa ngezi. Twali mu ssaawa 7 awo. Ngenda kuyimba essaawa nga 2. Niye njaga nati okumaliza oyingirire mu nze osobola okuba essaawa nnamba. Mariaki n'amugamba nsobola. Fiki n'alemera muloogi. Bamusubajja ku stage awo ne bakuba. Nasooka ne bakubira kikanga 30. Papa n'annya ku stage saa 7 kikangana. Yayimba. Nava ku stage ku saa 30 kati oluyimbo olusembayo Mariaki mwe yayingirira. N'abacamula. Ne basooka ku oluyimbo olwo Mariaki nga bazina ne papa ne bazina. Mariaki nava ku stage saa 10 nga Fiki yaganye okuyimba ne tuvuga ne tukoma we Kampala. Nenga Fiki bali omwayo ne yimmeka. Nga bali omwogera 2 n'azigana. N'agamba yagala balance yenna. Kakati kyekyo kibayita obutaba na management oba na muntu ategeera muyimbi. Kisaawa ya leero Spice ateekeddwa okusimbula e Kampala nga omutegesi amusindikidde ssente ze zenna nga ye ateekeddwa agenda kukola ki? Kuyimba buyimbi. Kubanga Spice ebbanga lyabadde Ndolooje ebbanga ery'emyaka 5 oba ery'emyaka 10 tebibaddeewo. Why are celebrating 10 years? Tebibaddeewo. Toyina obadde obiwulira. Naye ku kyogera musero badde bazimalayo zonna. Naye ku mayiro gye byabadde ayitamu kati byebyo byagenda okufeesinga. Roja n'ata oluyimba ng'ateekeddwa okukubira aba TV, ateekeddwa okukubira aba radio, ateekeddwa okukwasaganya manager promoter y'abatimbi. Namawulire n'abamawulire yatandise obbakubira. Ani Spice. Ate talina kye yakoze. Jjuuka kubanga ekisooka kya byonna Spice adde mukwano gw'abantu. Yes, yatandise obbanoonya bubi. Naye alina mistake gy'agenda okukola mwe tugenda mulindyawo nti mukoona. Akyabakubira nnyo kakati. Alina mistake egi. Essaawa ya leero ntiza mazima gali nti kiyinza okukola ekibi kyonna ku Spice kiteekeddwa kubeera kya ssente. Era nemba mumutwalira mulimu mmala kumubuuza nfuna ntya. Naye awatali ekyo ngenda kubanga njikuba ku muti. Naye oluli Roja mbadde nga mugamba nti owaayo waliwo gwe nkuweereza wuuyo. Roja n'agamba mumaliriza oboolero gakusindikidde ssente. Naye kati Spice simanyi omulugo ku ssente guli gutya kuba mbadde sikulagana naye. Nandiyogedde ebintu nafunyeeko amawulire okuva mu kampu ye ku bya ssente. Nagafunyeeko nti ffe Roja kuba nze nyina we nayimbisaako Spice nga mpise mu Roja ninga ne mugaa Buladi embeera si nnungi bamanja mu squeeze bw'abaana ne Land Road awo n'angamba ye kale yiiya amafuta. Ne mugamba Roja muyimbi wo wa bbeeyi ojja kugamba amafuta agenda okujjako ebibyo n'agamba ze nkugamba nali ndi awo ng'amuleese. Ne bamala okuyimba n'angamba owuli oyagala kumpa ssente mmeka. Kyeyo nali njikoze nakola nga Yudaman agabudde empigi awo. Akola Yudaman agabudde kwaliko Spice. Kati okumanya Roja ate yali waddala yavuga n'agenda e Masaka ne Senazige era nazimuleetera awo mu bitaala. Nanga gwe mpa mulazo oyagala. Naye yajja n'ayimba n'avuga ne bagenda e Masaka. Ekyo nali nkoze Yudaman agabudde. Naye kati essaawa ya leero nti nze sobola kutuukirira Spice ne mugamba jangu nnyimbe kuba ebyaddala sirabye mmukolera. Tulenza kumunenyeza nti anyimbire mbadde mmukolera ki? Tabimanyi na bimanya nti obadde era nyimbire ne bino bitubirawo ntabimanyi. Kakati okufunza emboozi eno yonna kuba yajja kusasula nga kayakusata ajja kusasula. Gravity ndowooza mukwano gwamubuuzeeko. Gravity omanye ebintu byasasudde. Ate nga Gravity oyo omulaba ye muyimbi wano gw'oyinza okugamba nti mu kimu akikola ye manager, ye muyimbi, ye DJ, ye promoter. Naye Gravity akulaga atuuka ku show y'omuntu gwakolagana naye. Nambuuza aliwo ssente kumanja balance ssente mmeka? Ti 3 nti endowega twaliwo mmeka? Ti emu eriwa. Gravity awulira ekintu eki kimu ssente. Kati nanti nze kati ngenda kuguwa ekyokulabirako nange. Twali ku Resort Beach awo. Anda ne Spice akimanyi ne Roja nze bwe nakolere wa Balamu nga nze mbokinga abayimbi nga Balamu ankwata ssente bwati n'angamba tugenda bbawaako half
era gye nasembayo ku bookinga before nga tugenda mu lockdown watu wali lockdown batu tunaba na era ne Spice Ole era yaliko sirina we nabera bala minister wa Roger Mulimu na ye nakubira ani Saha sereze yansaba sijja zogera ne ntula ne bala mala ngamba itsoke tumuweko half gondi najja ku resort nga endonge nsaze era abayimbi abasinga bonatu abasa balance twamba wa later mu wiki ngeyiseewo nga tumaze okuyimba naye natunulira Saha yajja n'agamba sirinya ku stage nga temupadde balance wange bala mnanga agenda ogambe Saha wabadda yaddeyo sirina balance Saha n'agamba ku mmotoka we yaŋŋambira nanga ngenda muyimbira balance wange mwagala naye kansooke muwe mula nampulira nesa tatya kuyiwa show anti uliriza teyagiyiwa yagamba yasoka najja namugangwe bala munina abaana 3 bagenda kulya uwo nze mugomuni gwe nasoka kulanga omuyimbi asese bulati balamu Saha yavuma balamu buli kigambo actually bali abayimbi babiri twaliko ne ku simu ku bino bya gundi restaurant nga akyaliwo ng'akoleyo nempuliyako bebe kulunga asindikira balamu ekigambo ekinene bwe kiti ku simu n'akimuvuma nga wendi awo Spice mu Federation gyali yegoba kati yandibuuzizza ku beta kakati uliriza Saha yagamba sisobola bana abantu bakusasudde kuyingira kundaba tebalina musango nangangera kuyimbira ennyimba 3 bwe yatuuka yakuba ennyimba 10 ku stage nga tagana kuvaako twagobako mugobe naye nga tayiyesho yaze ku gundi kubagamba nti bala mutansasudde tayogedde eki wabula eno baka stage nalyoka asasebula bala omukola ati ekitegera kyegamba so olumu noonya promoter mukwata amatayi mugambe nze nga tompadde zange ojja kumpulira olaba shows ezaliyo muzeyi wange yafa 2024 munnamasaka yali aguze Kenzo amugula milioni 7.5 naye nyinza okugamba shows zonna ezaali munnamasaka yafiirwa ssente zonna ne Kenzo n'afiirwa ssente kuba twatuuka ndowooza twatuuka ebusunju nga Kenzo ndowooza banje milioni 2 mwezi kubanga kanjana ke Spice okumanya nti ekiru kiyazzemu takimanyi Kenzo ku shows twali tubuukinze ku ssente yafunako milioni 10 boost wajjukira ebiseera ebyo Kenzo yali mu milioni 2.25 ne saundi ye nga jene backline nga lukimu kiki naye twatuuka ebusunju kyenzijukira nga Kenzo alabika banje milioni 2 mu meka Kenzo yatuuka watuuka nga tulina mu ndowooza abantu 1000 beta najja ne tumunnyonnyola beta twamunnyonnyola ndowooza beta waba yakwatawo ssente nnyingi alabika yakwata ssente z'abaana bakubi n'abasooka waawo baliidiya Kenzo yafuna esinja emmeka Kenzo n'awalampa stage sakazanti Spice yadde abanja de milioni eziwera 5 sesobira Kenzo n'awalampa stage n'ayimba n'amaani bavuga emmotoka naddeka nga milioni 10 ameka naye yonna gye twava nabo bakyandisente zikoze eki kati kitegeeza Spice singa oli anamubuukira kuba lwotwalize tukola ng'oli agenda mutandikira muyita mbalala kati ngeezeeyo nemukuba embalala nemukuba bwera nemukuba kaseese nemukuba bundi bujjo etuwa nemujja nemumalira embalala nemujja nemumalira emikiiyana oba emubende naye nga sho zonna ezisinga mu kkubaawo zijja ziyiika kati ng'omutegesa tugende wali tajja kukisobola nkugambye Kenzo emiliyoni ngaaga gafa tiyagafuna abuuze beta kubanga fendongo ogiteekamu n'oteekamu kati kizolwe naye nate teyankuba yali enzise nateekamu 10 n'ezi Michael Mugaya yajinguza n'ensolo za 45 ana mwegi emitwalo 40 mwegi buuza gundi mukwano gwo nga wanyumirwa yajja n'agamba kati nyimbire n'agamba yimbire Michael yamukubira ono omukyala so ayiramu ne sente mulaga yimba ani
ani yenna wali awo mukyala mutono Helen Lukoma yakeera ndoza obuti yali apaki ayi mbona ate ndongo yasaza abayimbi bakeera Lukoma yakeera Saha najja Ede najja Ajati najja nga bonna we bali nganyine emitwala na mweji sendongo wani ole kadi gende ku TikTok yange je nagipostinga nga nyambadde enkofira y'umutyeni njeru nga ndi mukuzina era Helen Lukoma yabeera oli yasimulondoze essaawa nga 3 nagamba kankole nagasa kyengenda kuyimbira so kati ebiseera ebisinga ffe mu ndongo ffe tusinga okufiirwa Spice kati ne bino kamuziremu bimugambe wanaaba tasifunye nga ssente ng'asimbula ali ku zero balance kakino kyo kigatte ku interview yasooka agenda kuyimba mu kifo ennaku 2 ayimba olwaleero ayimbewo n'enkya ate atya nga tere mumuwadde balance anti bagenda kumutimba abantu bagenda kumutimba ekiboga agaana okugenda kati ekiboga badde bamutimbe kati wanayimba ekiboga bamukwata bamugamba otekedde kuddamu oyimba enkya kuba watubba nga tebabbaawo nsawo ebali nga tebalina kibasobola kukola kyasobola kukola ekyokubiri kati kibamutegedde nti awamba ebintu by'abantu agenda kutuuka ku sho ayimbe nga ne balance omuwadde atabule nekyawamba sakunyumiza ekyasindi ekaya bwenamugula emiliyoni 2.2 muwaaka emu atuuka ng'endongo eganye kuva levyawo yali zaali 3 yajja abanja miliyoni 2.2 gamba kamba weeyemu kati nzikolo nali simanyi manager wenti yoyo mulasita kati Simbi mugamba siga kati manager agamba mutimba abayimbi biki bawase ne mugamba sebo binate sibi abantu kusiba nviri basajja nga oli kubbawo omukazi nganze simanyi Simbi yali anzisi oyisa mu mwami wa kati nkubira namaliri angamba oye bawe oguse tetugenda kuyimba nga mujja kuyimba aze kinakola gaze sereka nabayimbi nga nkubira osi nga baleeta pulimaawo nga bagikiika ya Sindi emabega talina wadda nga ne maaso bamukiika nga nzira ali walo kaliwa nga muyita sali nga twenyumiza mboozi yaffe nga bayimba nga Sindi baagala okusimbula nga bayita omunoka bamulabako osi yajja n'abagamba mugenda kuyimbira abantu abo nange ne kuba ne mugamba madamu Sindi olaba nyinza okuba nga mutandikwa nayogedde bubisa bakunsonyiwa naye munnanga abantu bali munda bazze kulaba kati eyo sho Kabuye Ssemboga yakola sate n'agamba abantu beeruka yamwe balo kubagera Kabuye Ssemboga mu Kayabwe abeeruka ya mu Kayabwe nga bikwatagana Kabuye Ssemboga yali abadde abantu beeruka bwe balo kubagera Kabuye Ssemboga mu Kayabwe eyo ndongo nasigenda kugyerabira muyembesa ku Serena ng'ennyimba zazeerabira kakati Sindi ne mugamba mami endongo kituufu nze egaaniridde naye jangu oyimbira abantu nyemba kubanga saamukiise emmotoka yali ayitamu era kati abayimbi twabayiga enkola yaabwe watuuka nga tebalasi tawera kati balina omuze bapaakinga wala eri n'atuma manager oba n'atuma kadeeyaawe kati kadeeyaawe omwezi tawera basimbula ne bagenda yono namusangayo busanze basimbula ne bagenda twabadde abanye miliyoni 5 omwaka 2 olusoba basimba bagenda kuyimba kati ono alona ssente tumuyingiza mwe tuzimuweeraawo mugakubira omuyimbi wajje omuyimbi waganda okujja ontugana naye ku poliisi buli kibagezaho kuyamba tukiyiize buli kibagezaho bakiyiiya kati bayiga omuzende muno katuzikwata era neewuunyiza abatambulira ku Spice obutamanya ndongo nti bafala ng'oli mupya mu system eno motoka y'omuyimbi tetuuka ku venue mugenda kuyimba climax gipaakinga eri waggulu ku Barracks okubire promoter omugambe ndi ku kifo balance aliwa nti wuuno kubira omuyimbi nti mujje naye buli otwala ennimotoka wali eba n'ebintu ebi ejjoonoona omuyimbi asobola okuba nga yakatuuka ebyuma ne bifa byasobola okuba nga yakatuuka ne balwana awo kati era emmotoka y'omuyimbi
tetuka ku kifo okujjako ng'omutegesi mukwano gwo kubanga aliwo obeeranga omutegesi ne manager bonna mulwana ekintu ekyo mulwanirira muyimbi kati nze abategesi bonna bempa ajati nawe mba siriiwo kubanga emmotoka ya Sereka saagijjawo nti obuddako abagenda kulwanirira muyimbi wange batamanyi basajja bato era nze gye tutuuka muluka neyingira ne munda bakwata obaweemu ka lecture manager kati yaani nze simumanyi gwe nakubira ne namba nagiriritinga yanziramu ng'alinganga muyiisa nayimba wa mulimu ne mbagambira andi waliwo kati ayimba sikyawa mirimu kati noye mugasi gwesiwa Spice ne Sitabu Wanatolo ebanga Sitabu waba mwateesezza 10 nojayo 10 aziira mu ssente kati noono ne Spice namugaseeko era ate ekyasiba okutegeera okulema abantu abo yalowooza mbulookuba bakwali nze nkuttira omulimu dayasi nooti ensi anti nguttawe nti kiraya nti yankubira kuba kati kkiriza gaana ku bonna nge bali ku muyimbi tekuli alina namba z'abapromota tekuli alina namba z'aba bamikolo neffe asajja batuuza miitingi z'emikolo nakubira n'agamba owaaye twakavaawo naye tuteekawo muyimbi ki omugamba Spice kya tasabe sente nyingi banamwaga nti baguze Spice that's free tunda omuntu ngaza yagala muyimbi mulala n'omuguza muyimbi mulala n'omuguza kapa mu kutiya n'omugamba oyo si kintu ekyo kyamulumye kintu ekyo mukozesa kyamulumye era yakubira omu ku bantu namukubira ku 9 ogw'ekiro namugamba mungamba nti ati no Roger yabaguzanga kapa mu kadde ye mazima nagatakawa kyamulumye ne Roger nakimugambanga Roger namugambanga Spice gwotuguza ali ku level ya Shiba nero akuba tuli tumugulalo omuyimbi lwakuba nti gwe boyi waffe netaleeta batushiba beyenkana Shiba oyo omulaba munange kiroto kyantiisa tosobola kubeera abayimbi aba wano baleeta kati gugundi takyagala ekyo temudamu kyogera ati ge mazima agatakawa kati kankwanguyize ne kino abayimbi basatu baleeta abantu wano mu Uganda Shiba mwali Spice taliimbi ekyo kireke kyoyogera kinene kireke ndi mutegesi yes chief naye kireke amazima agamu mugaleke ne mu batano no taliimu mugala muteka mu depression ne mu batano taliimu uyo alwanidde ku stage ayagala sedeza abye kati kankulagane kino n'ekisembayo Shiba oyo omulaba kiteeka ku Spice kankwanguyize ngoye bali bamupima in fact kati kankirage Roger radio kitegeera kwa omuyimbi kati omuta kati kakubule naye lwakuba nabigamba nga nze ngoyaga nnyo okulwana nga wakedde ku macha n'otimba Shiba Spice bamuzaala wa nankulabi n'otimbawo Spice n'aganda okujja n'osindika Shiba abayimbira wate bagamba nti Spice aliriddawa Shiba bamuzaala wa Shiba side zeyo Masaka kati n'otimbayo Shiba oba ayisaamuko n'otimbayo Shiba n'osindika Spice emiga egimu kubwasibira mulago temuvoola nnyo kutuuka awo wano omanyi omuntu aggala Shiba kati wano buli muyimbi osobola okuggala Shiba wano buli muyimbi Shiba yakwatako show kati amala ogikwata bagenda okukebera nga ainako flight owe nyinyi ekyo yali awo ekigungu ogijjukira nekugundi wano ozijukira yali agenze Dubai ne balemererwa okudda abantu ne bamubanja n'abakolera statement ne baleeta ne bagamba kale muteekemu Karokasite era yeyajja n'amuggala ku comedy store kati mu abakazi bola abakuba style zaabwe ezo ng'ogyeko ababandi naye bola abakuba style zaabwe ezo ng'e baliwaawo tewali aggala Shiba taliiwo gwe nga w'obalaba tewali aggala Shiba kati nasobola okukuwayo ekintu kimu n'owakana Shiba oyo omulaba Spice oyo omulaba nga batimbye Mary Bata tasobola kumuggala Mary Bata akuba no gwe tuve mu by'olusaago no kyoyogere ekyo kyo kituufu nga bamutimbye mu byonna bye waayogedde nzikiriza naawe embwe kuba tasobola kumuggala n'amatovu oyo omulaba nga bamutimbye ayirimbye Spice tasobola kumuggala kati ngubula eno omuyimbi omu gwe balowooza ati no yakkakkana kati naye nga bamutimbye olaba Diana Nalubega
Hajati wangu oyo mulaba nga badu bamuti oli mutuufu tasobola kumuggala Hajati yakuba no ebyonda ne bitoka kakati kiki tugamba nti ffe twaleetanga emirimu ewa Roja nga muletedde Roja nga twagana percentage kuliya kubanga bali tebatuwa ng'otwalira Gonza ng'omulimu takuwa ate munate sente bwazibwayo zonna Gonza gatagabanja nabanjako sente nze Roja bayimba Christmas Spice yafuna abantu eyegundi eyo mulimu nze naguleeta oli yali ayagala bintu birala nnyo n'omusibako omuyimbi ne munyonyole walo ate nga Roja wamugwa mu 5 bwoti kati Roja bayimba kwa kuba ishu yaguze milioni 15 kana amongeza n'okumwongeza kuba Spice yafuna abantu nga bangi kati omuyimbi yenna wano nga tosobola kuggala muyimbi munno kiba kibi oba olimba oba oli bubi kati Spice ani gwasobola okuggala mu bakazi wano tewali kyokka bo bonna basobola omuggala tasobola kumuggala mukireke tasobola ekyo kikyoyogedde Lydia tasobola bwe Lydia omumanyi ng'ali ku stage njagala mbabula kyentegeeza nti nga baatiba ku kipande Lydia Jasmine yaliko yekka tazze nti tuleete Spice nga olaba nti baatimba Shiba ekigungu n'alinnya nagenda ne basindika Mwami Ssemakula abasajja baleke oŋŋambye kati Lydia Jasmine tazze tunoonyeza Spice awo kati Lydia Jasmine nga tazze Cindy yasobola okumuggala ngamba Spice tajja waawo abawakubwa ne bakanyama be Kalo Kasita tazze abawakubwa mukama kati ate si ye yekka kati kankwene ekintu ekirala okitegeere nakyo wano mu Uganda olabawo kati wano mu Uganda olabawo ayimbi kati bagenda kunyiiga wano wayinza okuba mutagala Alien Skin ekyo kituufu wayinza okubanga tewali aggala Alien Skin kituufu naye nga efuneyo omuyimbi asobola gundi gwasobola okuggala amuggala ate nomunange omuyimbi mwangu wakuggala kubanga mitanda yaggalako Good Life awo nje ngamba njagala ofuneyo omuyimbi omukazi nga waba tazza at least Spice amuggala toyinza kugamba talinaayo talina anti tasobola tokirowooza nako ate ababandi yo togendayo anti abantu babandi obalaba anti kati Spice abawagizi be ligimu ye naye asobola okuggala Cindy ani Spice kakala ate Cindy omulaba Cindy asobola okuggala Shiba ne batambula ne bagenda bulungi nnyo njagala kunoonyayo gundi gwaggala saagala mukazi watwanviiremu awo saagala omufiye ne kanda ne katu yani katale nabasobola gundi omutadde wansi nnyo kati anti ze noonya gwenda baawo awo kyo kyokoze noonya awo kati ona alina obunnyo bw'emmese anti n'abayimbi tebaliiwo ne Kalo Kasita oba ayinza okugezaako Kalo omumanyi ku stage Kalo kapafominga ku stage gwe ayinza obutamuggala ate nga n'ennyimba azirina kati ne Spice n'ennyimba azirina naye Spice nti ekizibu ye kyayina kakati ate wetuba nga tugenze mu byalo nga ofulume kuba Spice mu kyalo eyo akola nnyo kano konsanula katuuka mu kyalo naye mu kyalo wotuuka eyo mu kyalo ayinza okusumbuwa ate atya kati kuli 7 z'oyo omulaba nga abadde ku kipande ne Spice kuli asobola okuyimba natabuuza Spice aliriddawo tobiki tugiveeko oyitiriza ofutyanka anti nze nkube endongo y'omu byalo muganda kituufu naye ate tofutyanka wali obaddeko mu kikaali omuyimbi era nanjye go ng'ayimba omumanyiye mumanyi Spice amuggala aye ayinza obutamuggala naye nanjye go nga yakutte akazindaalo bwati kati kankuweerana ekyokulabirako kiri kimu ekipande nga kiriko Spice nga kiriko Mwami Ssemakula nga kiriko kuli Sevens Mwami Ssemakula asobola okuyimba ne batabuuza bano ababiri kitegedde bulungi ekyo kituufu ekipande nga kiriko Spice nga kiriko kuli Sevens Geoffrey Lutaya nga kiriko Geoffrey Lutaya
Jofred asobola kuba ne batabuuza bana ababiri. Ekyo kituufu. Ekipande nga kiriko ku Spice. Kiriko Kasarani Kusaasira. Kiriko Mary Butter. Kasarani Kusaasira asobola omutadde kwaki kwabo ababiri. Kasarani Kusaasira asobola kujja n'ayimba ne Mary Butter. Ne batabuuza Spice ali ndio. Gwe yagadde nafu yakati lwaki omutadde kwabo. Spice asobola okujja okuyimba. Ne Kusaasira ne babuuza Mary Butter. Kati nkulaganira endongo y'omukyalo. Kati bale kyogeno mutegako aleme kuyimba bamubuuze. Nga kiriko ye Kataleya ndi kando. Ala nabbi tusoba laba. Nga bali ku kipande. Wamala okuyimba. Basobola kubabuuza Spice. Tugende ku topic endala tumalirize. Kati ekyo. Kati oyo omulabo oyo. Ani oyo? Kapale. Oyo Mariachi. Omulabo oyo. Abeera ku kipande. Nga kiriko Shiba. Oyo n'abeera mu bantu 10,000 kwezi. Kyokka okwata ekipande n'okisaako Spice ne Mariachi tekizitowa. Okwata ekipande n'okisaako Shiba ne Mariachi kizitowa. Okwata ekipande n'okisaako Honorable Geoffrey Lutaaya ne Shiba kizitowa. Okwata ekipande n'okisaako lwaki omufuti yangu otuuka ku ekyo byali kimu talina waazi twabikolakoladde ebipande twalinga tubikola ng'okikwata omwagala gwe wuuyo tunanagenda wala wuuyo bannange ebipande ebyo biraba tabigattagatta ng'okwata ekipande n'okisaako Palaso n'okisaako Shiba Mariachi nga kizitowa ng'okwata ekipande n'okisaako Spice n'okisaako Palaso n'okisaako Mariachi nekigana n'okuzitowa kugamba endongo eno ogiraba nabandi yetaka kufuna kulanga tokoya kati kakulaga endongo eno abayimba wano kikulu simanyi ndongo ya mbyalo kati Kampala Palaso oyo omulaba demanyi abani goli mukyala akuba endongo ne Spice mukyala endongo agikuba kati Palaso B2C Saha Palaso B2C Saha Jostede omanyi nti eyo ligimu yemu niyo omanyi nti bonna ng'ebali awo Saha abasinga endongo okusajja kale katabu naye omanyi nti bonna ng'ebali awo B2C ne Palaso ebasinga okuba endongo mukye basinga okuleeta abantu mu byalo omanyi lwaki Saha kati ye yagana okwebrandinga okuba ng'omuyimbi ya Saha ne wajja ku stage omuyimbi wabula kyamwegombako naye ng'alina endongo kati ekiri ku Spice endongo agirina naye asobola okujja ku stage n'ayimba ennyimba ezi abadde alina ka vodika abadde alina ka Uganda wala gyadde alina ka kitoko budadda ku bibye nga kyawedde dda kyegambe nti simunyooma nti talina ndongo naye waliwo wootuuka nga teguggwa kati nkambye Kasese Mwami Simakula yayimba gomanyi nti Mwami Simakula oyo osimbula e Masaka n'ogenda e Jinja ng'ovuga ku pensi ng'akyayimba olaba ngendo ng'obadde eri ku Maria Fulo nga ekipande kiriko Simakula ne Sophie Nantongo Sophie asobola okubeera e Lugazi e Jinja ng'ali mu kuyimba kati nga Simakula asimbudde agenda nga ne Sophie ateekeddwa okuyimba wa kati Simakula aba atuuka e Masaka atandika okuyimba Sophie wano ng'asimbula e Jinja amusanga akyayimba era ebyo tebadde babalansinga endongo zaabwe oŋŋamba nti singa Spice abeera ku Maria Fulo ekipande kiri babiri ne Sophie Nantongo okakasa Sophie asobola okusimbula ejjinja n'asanga Spice nga akyabatwala anti ayimba bw'ayogeramu bw'annyamu ne waba alanya ne waba akocca asobola okubasanga bubuuza oba kale Komeni Bukisoni yeramule naye nti Nantongo Spice wasimbula omanyi nti asanga Nantongo akyabalina nga musoka amulina omanyi nti asanga akyabalina ate nga tanyumya ng'akuba ndongo kale Spice tumuleke gundi omanyi bazivayiba kukula muli ku Serena okyokunyuma fayima obere twaza nyima 20 ffe wazalinga 11 n'olayinza okugaba nange Nantongo yayimba ne Spice sebo yayimba ku Serena ne muntu gi yaliwo
kati endongo zafa muyimbi wo mulabye zafa ye mama odawa agenda muswangizi swangizi yavaayo swangizi aliwa boss sagada aliwa boss wange no wakana aliwa boss wo aliwa boss wange niye nga tumuteeka teekera aliwa boss wange sachi gamba leruli zafa ngenda kunoonyako aliwa boss ndudo okulaba boss wange tugenda kute nyimba ze ngendo okubeera promoter yo okubya akakofiira okubye no werowe wakati singa wanonda bawo Peterson tampa sente abireke tampa ne boss wange agenda kuteeka mu sente dasajja mugamba tukuteeka teekera nende mujezi kati nze nkigamba ngono gwakumeko guno nga nkigamba luli mukati nagamba ati sagandi zafa aba yavudde muswangizi aliwa boss wange lagwa boss alabika ali mu America kati taliiwo kale kati njagala tu Spice tumuleke mukazi gundi wamulabye mukazi wa gundi yakoze mukazi wa kama idisa luwaka ngamba gundi Chosen Beke yakoze gundi naye ba Chosen Beke yakoze baby shower lero tumuleke mu Chosen Beke tumuleke mu naye oluto lwalina lwali lwabalongo omunava sole ba bwe yagamba naye buli gwe nabuziza abasawo bagambe tekisoboka ekirala yadda akola mawulire ge mwabana bafidingira ku gundi mtosa kungamba nti omu yavudde buli omu yakiwakanyiza naye kati fudugane n'ekikye yetu kitalo nnyo ekyokufiirwa abalongo bene asa abalongo omulongo yaviridde mu lubuto omu n'asigala mu kati gwagendo zaabwe abasawo bakiganye bonna be nabuuza kati twakikolako ne debate ne mwami Sula wali wansi ne tukyogerako n'angamba tekisoboka natugera ne ku Google tutankudde Sula yazaala oyo ni mukama wose Sula moto mumanyi kitegeeza alidde gwanga nga tulaba teyalimbye kuba ne tutakula gugaawo mwana yoze ne Beki n'atuga naye munnange alina vidiyo make up gwe bamukubye ekifaananyi ngenda kibateerayo ku thumbnail n'alina n'abaana ey'ekisa tumuleke ng'obadde osabe tumuleke kubanga ate woyagala okukwata si watuufu oba Chosen Beke ajja kuzaalyako abasajja 14 kubanga n'okujja tufuuyira tusabirira Mukama Katonda basigale n'ono Mukama Katonda tusabirira ajja kuzaalako abaana 14 basajja 14 tumalize nezza bafana babadde bamutidde ku Galaxy nenze ngambe eyo sitanti bapika kivulu kyabwe abati bana aba Galaxy kyoyogera nti ku side y'abali ekisobola okuba naye nga gundi entuufu kituufu bamukoze eki bamulumbye one neweba stand there is ebintu bw'obanga okoze business olina ebintu byewewalanga okulabikiranga mu premises zo kitegeeza Galaxy teri safe nti basobola okukimawo kyengezako kunyonyera okitegeera abantu bagenda kuba beekengera n'abandi awo nga bamanja bankimye ye adde anoonyayo ki bamuyise kolaki balina show yabwe eyo gye bakolanga batuza abantu yes kati baali balina oluyimba olupya ne Gladiator ne bamuyita n'abantu abalala olabye amaanyi okumuyimba kubanga talina maanyi ati Alien bagenda wuwe naye show yagijjako naye yasuka n'agendawo naye katakyayinza kuddamu kugenda yeera abayimu mwenna watu wetaaga TV gejjeewuwo bafana yimba ennyimba TV zijjewuwo singa bakubye nane yamakube gafana ze sikyamuwagira kasaya wemula nali muwagizo era naliko nga mugamba tota naye kasaya nani kokuwemula omusajja nenda byamaama we nze bafana mukwano gwange nnyo era mulabidde ebbanga lyetwemanyi nnyo era nze nalina mukomera nga muwagira mugamba boyi kuba naye kasaya nani kokuwemula ndi ku saidi ya Kenzo kasaya nani kokuwemula ndi ku saidi ya Kenzo seba abakyala kuza Truth Media tugaba n'ebyokulya oyo mwana ngenda mukuwoyo anze nga alye mwana kigwogendo ku ni amaaso gamuli mu ngalo mulabe gagazze mu kumutwe ndyoke mutwale gamuli ku mu ngalo yayambadde miki emiziina emyereere abantu bafana ng'okuba show yabwe gye bapika ebadde ndowooza tennakutuuka gye bajagala toyinza kuga nti Galaxy enamba Nimrod nabantu nakumayo kwogera ale show yabali ya Nimrod
bali mu katemba waabwe naawe naye anti oba katemba oba si katemba ngekugambye tokolanga business n'ogireetera abantu okulowooza nti tebali sekiwa we bajjawo kati kyamukisa mulungi waliwo n'abagenze ne wasaha bbala katambi okalabye nze njagala bakere bagendeyo olw'emmande nga abantu bonna weebali lwabaawo kale tulaba banaavaayo nyonyo omwana twagazaaki agenda kufuna kyekugaba kyekino nyabo otwagazaaki obusibutiiti kanzye ekigende lwakyo ki kyekugamba kikino toka tudde wantukole kutemulala asusi otabuka nawe otabuka otama ate omuntu wakusaba tokkirize sigala bitebamu ng'akava mukomera nyina ennyota naye omukazi ali awo yaketadde vaayo naawe tekalina enviiri embi nkugamba wamma weewalanga nnyo okukola bizinesi abantu abateekeddwa okuwagira bizinesi eyo ne bamanya nti awo wali insecure oba sibeera seefu nga nzizeewo ate naye bajjiddwa bannange leero omwana asinga kuwuli ate okumusinga obulungi okitegeera kyegamba oba sitanti oba si sitanti kati njala imagine nga tuliwo tutudde wano ku saluuni nga omuntu gwe baba mubanja oli ajja buzinayingaalo n'asikayo omuntu kiba kibi nnyo kyekyo ogundi omwami Simakula baali batandise okulwanira wali omwe n'abagamba mmwe temwonoona bizinesi yange abantu bajja kulowooza nti luwo oyagala wano abantu balwanira wano banatutuusaako neki era Simakula tojjaawo omuntu kati kyenkugamba kyekyo nti ku gundi Galaxy whether stand oba si stand eyo yabadde mistake andi Galaxy mu ndowooza yange baagadde okupushinga ekivulu kyabwe naye ate nga kibakuba oba kyebayagadde oba badde bapushinga tosobola nga nti Galaxy ennamba mbwe tebalinawo n'asikaali omulyango bano bayaaye abayaaye baabawaabidde kuba eno TV tunalabako statement yonna bapika show yaabwe nakuba TV nga yo kyagikubye era bagendayo naye kogendanga n'eggaali era yo ninga kyebagambye nade entwalayo obulango bw'oyo omusajja natiddemu kati ate kisinga okutiisa mu byonna nti kyakubiddemu ne ku bbala bwe baabadde nga bakolera ku gundi Paradigm eyo show Paradigm enywesa abagagga kireka ne bizinesi yo naye mugikubiddemu Paradigm erina bannange bapaana budde muyagala kukola federation kikkirizibwa sebo naye abayimbi agenda bajjawa gye bali abatalimu amativu ate abangi abazibu kadde weewuunya omu ku bakazi abadde ow'amaanyi mu federation y'ono ng'asaze n'agenda mu yoliko kuba emirundi gye bamuwadde wooya togibala eno saluni erina abaana eyo sinywantu tubadde balabi balungi ebiddako biyinza obutagatta mweraba kayina ennywantu alina